Fly mulungi era muliza mulungi wa The Still Hope, The Still Hope 2, Edge Media, Dreams and Visions, The Still Hope Kids, Netish TV, ejo jona mikuto, jiri under The Still Hope. So, choyagala kyogena n'olaba abatamanyi Luganda mmwe mugenda ku Tish nesobola okubanga ate school fees waffe natumumalayo netalekaayo wadde 10. Farm Business Uganda school fees yamuteeka mu kulima na kulunda, gendayo sobola okubanga ate oyiga biki byolina okubanga olima oleme kukaaba. Okitegeera ettako gamiri ntaka lyansala nimako nakati tadda kumba ate wabugga. Kakati abantu abamu tetuli bava wala mitwe myavu. Olina okubanga okebera ettaka eryo n'otegeera. Omuntu asimba ekitooke ng'alinga ali kusimba mu mawogo atakulako waati empewo wejje ekikuba kutaka. Kakati ebyo byonna gere Farm Business Uganda ku YouTube ojja musakinga konzepyo sibimanyi era sibitegeera bulungi byentegera bye bino. Kakati kitundu kyaffe kyakuna tukyayi n'omugenyi waffe olunaku olwaleero we twawumuliddemuko ngoza tetutuse ku Miracle Center Cathedral. Omukulu yalina bye yali alaba, tetwategeera oba yali njala nti yali aludde oba nga talya oba yali akooye simanyi, ndowooza mu kunyonyola ojja kubanga ate otegeera ekituufu. So otutuuse ku Miracle okyali mu shali yaayo bakwadde n'ekisaati badde n'ekisaati neyayiza wetubadde ndowooza tukomyawo nga nyingidde omukyala nyingizza ku Miracle Center Cathedral. Ekkanisa esumbibwa omusumba Robert Kayanja naye nga musumba tumutumiddeko nnyo naye nga musumba ate gwe walimuwa nze amanyi ekyantuukako ekyaki tujja bitegeera kubanga omukyala yantuusa n'anyingiza era bwali budde bwakawungeezi ssaawa zaali ndowooza zaali zigewezenga 3 ezekirawo ezekiro era bikoba yali overnight sijjukira oba lwali lunaku ate buli lunaku fire ekiraka ndowooza wali lunaku basaba naye kyenjukira abantu baali bangi oba oyinza oga nti oba yalinga Friday oba ennaku ezisinga okubeera mu ndowooza abantu bangi bwe zityo tukira oba kyaki yali ejjudde abantu baali bangi twatuuka ne tuyingira omukyala ne tufuna akatebe ne tutuula naye n'afuna w'atuula awo naye okutuula bwe nti nga bino byembadde ntambulamu byonna ebbanga lyonna byobadde ku street si ya ku street ensi y'omwoyo gye nakugamba gyobadde otambula nga mu makubo byonna byendaba biki byonna byembadde nga nyumya nabyo byonna nga ebijjudde wali nga bikolawo ki kati nga wonna nga n'ekituutu wonna n'ebiki byonna nga bentuna bwe kati ng'ate gali amaaso ag'omwoyo gali agesikiza nga gakonekite bwe gandaba kati ate ng'ate yali akuzibya amaaso wayo kati okomyewo omusensi sikuziba amaaso nkomyewo omusensi naye ate nga oyinza okugamba nti oba nkyogere ntya nga oyinza okugamba nti kati okuba nti ate bino kwegamba kundi yabyo communication yabyo ekutukako ng'ate kati ndaba tegyembadde nva ate gyenzize kyaki yonna nga olwedde muli ate kati kugundi eno juka mwaka ndowooza yali before covid oba after before covid yalinga 2018 2017 awo ng'atandika sinakyo n'okubanga 2016 yali 2017 naye nga yakatandika awo kaakati kyaki nentuula bino ngamba siga nti ndi wano okuba kusala bigambo bakwogera kintu kyonna kyengamba reality awedde emirimu biri bibona bwetambulyangamu nga nkyali mu nsi ekisikiza mu ddalu biki tebyabanga nnyo nabuzibu amaanyi kale nga omanyi ng'abantu obeeramu n'ofunamu obuzibu ne mugera kudusa ega tubeera ng'olusutuula ne tubanga abanyumya nga bwe mbadde nkunyumiza luli nti twajjanga emyojo nga mbeera najjo nga tubeera najjo kati ng'olusi nga omanyi nti nga oyinza obeera n'omuntu nga mwekyangamu biki naye nga si ekyamaanyi kati nga kino naye kati nga kuno ate bubande kati obanga giringa obongo oyinza ogaa nti ate ginkyukidde kati nga neko kituuti walimu ebyo bimuyita nti gamba nti oba kusaba
nga myoyo ginumba agirumba gwe nga buli kyebogera ku kintu buli kyonna kikolebwa mpulira amafumu kweganga oyinza ogamba nti kyaki enamba oba baali bafumita myoyo egyakulingamu ate bafumita omwoyo negugenda ate wirabuliza emirembe kati jamiro nzobanga oyina ekirwadde katugeze ng'obadde mulwadde oba ekintu kyonna oba ebbwa ku mukono olina kukyako eddagala bw'ati ebbwa neriterera ate neweeyongera obulumi anti waliwo omuzungu kyayita the kicks of a dying horse bwobanga oli mu mbeera yonna kuba kyemanyi kiri ekintu kimu nti waliwo ekintu kibayita okubeera okwa Mukama kyenjogerako kwali kukusensedde kibayita okubeera okwa Mukama nti okubeera okwa Mukama omuntu yenna ne bw'ajjanga oba ajjudde mizimu oba kiki oba kiki okubeera okwa Mukama kujjudde emirembe obeera ng'emirembe gikuyingira ofuna okubeerwa owira nga ofunye okubeerwa kati ate okuyingira abantu ng'okubeerwa okuliwo kwa mafumu mizimu jjukira olwedde nali ng'omuntu yagamba nti olokose nga gifa okuteekawo communication eyo kifuba ndowoozaga gikyateekawo communication nga bw'oba oli mu gaapu yaagyo nga gikyafuba okuteekawo communication waabe nayingira bwe nti nga ndaba byennyini byembadde mbeera nabyo eri byonna buli kimu kyonna nga ndabye ebirwali ku kituutu wonna nga kati nga ate gali amaaso gakomyewo nga siraba bantu mukyaki nga siraba muntu n'omu nga ne ku kituuti wonna nga bino musumba ali ku kituuti kituuti nga linga basaba nti biki nga ndaba busaale bwebulumba bwebunfumita nabeera beeze mu katebe bweni nga nkulayira amazima Katonda ali mukulu nabeera beeze mu katenti nga wadde okwenyi wadde okugira ekintu kyonna nagira bugezi bwe nti mu katebe mpaka obudde okusa ekiro kiramba bonna kati nga bwogajjukira wali amatu ag'omwoyo gaali gakyaliko amatu ag'omwoyo ago nga oli bw'ayogera ekigambo bw'ati bagamuye kati ng'ate owulira kiri ekiri emabega wayinza otegereka bulungi nti nga bw'ayogera ekigambo bw'ati abo abagundi abo munanga abasumba bakyama bwe batyo nti wano ku kituuti no bw'ayogera omanyi ensi y'omwe eri bweti nti omuntu kyayogera wano si kyaba ayogedde mu nsi y'omuntu wano abeera mu pretense for example nti singa mu mutima gwange mba sikwagala nga nakukyawa nga mwoyo gw'obukyayi mu mutima gwange kugwe netuula wano nenkugamba Jamiru nkwagala mba ngambye nkukyawa kyemba njogedde obayogera mu opposite eba opposite ensi y'omwoyo etwala ekintu ekiri olugino kati ono nobwajja ku kituuti wano abantu asinga batawanyana nnyo bafubye nnyo okukwata kwegamba bagendereze oluusi bwali abamu bafuna mistakes naga nti oba erinnya tebayitereza bulungi bakola be bati kwegamba nti wano ayogera bwati bafube okujja ebintu mu mubiri okubigegenya babigegenze mu mubiri nti wano akola bwati baba bayingira ekitu atambula bwati yesu n'obubonero weebuli naye ate obeera wala nnyo n'ekintu ekifuluma mu nsi y'omwoyo kuba ensi y'omwoyo etwala ekintu kye bayita oregano ebintu bino byenjogera bya mu nsi ya mwoyo nali mbirabira mu nsi ya munsi eno ey'omubiri ntugwana ow'omubiri oba leeti nnyo ogenda ogamba nti olinde ogamba nti omusajja baba bayingira ku kituuti olaba alina n'empeta ku mukono kati abayogera bwati akola n'obubonero n'agira bwati simanyi nakola bali nakola bone bwasa nakola bwati ebyo batuleeti nnyo ensi y'omwoyo eyina supiri kati ebyo byonna nabirabira mu nsi ya mwoyo nabirabira mu nsi ya mwoyo nga wano bw'ayogera ekigambo nobagamba mulinya Yesu ye muli kyategeeza mutima gwe Yesu gwe boogerako ebintu sitaani ki bye boogerako kyekyo kyaba ayogedde ekimuli munda kyategeeza era kyekifuluma nobagamba Katonda naye nga yalina gwategeeza amanyi guye gwayogerako ekyo kyekifuluma era gemanya gagatambula kati bwaki oli mu katebe nasiganga nenyize bwenti manyi kibayita okubwa nasula mafumu kiro kiramba bino tubaganda ababiki byonna byekyanga biki n'abayingidde ne bana abazze byonna nga mizimu gye giri wali ojjukira we nakugambye mu paati paati emabegako awo nga waliwo kifo kyanagendako kyalingangerera bakabaka naye nga kweganga eringa kampu kati wali ngenda okulaba nga ate kyemunadde nga muntu oba kweganda oba ekintu kyenjawulo oba ekintu oba okubeera oba ekintu kyonna
For example, ojukira omukyala gwe nagambyeko ennyanja tuzobulokozi nti buli kigambo kyafulumyanga nga bulamu mpulira obulamu bunyingira kate nakutwala eri ali kati ate okuntwala eri nga buli kigambo buli kyonna ekimuvinga awo eddoboozi buli kimu kyonna nga kati mafumu ge ganfumita kisoboka kama yajja okunula ate namulungamya ate nakutwala wakyamu ekintu ekyo kisobola okubeerawo nti abaweereza bakola missions ez'enjawulo nga bwe tugende nti Mukama akozesa abantu ab'enjawulo okozesa Mukama taluziga nti akozesa muntu mutukira akozesa buli muntu yenna so okozesa buli muntu yenna n'omuntu omutabi bali kwasa okubaako ekintu kyamukozesa ne sitaani amukozesa sikutegedde bulungi awo Mukama akozesa ekintu kyonna ne sitaani Mukama asobola omukozesa ne sitaani sinakifuna era ne sitaani asobola okukozesa Katonda asobola okukozesa ekintu kyonna bw'aba ayagadde nga ne sitaani mwali nga ne sitaani mwali okumukozesa kisobokera ddala kangu example kyangu nnyo tugeze nze kanewereko example okyogamba Katonda teyalaba nti ndi kuwambibwa ku ssomero asokubanga yakiraba gira emyaka gyonna gye namala sitaani ankozesa vulugu gyonna teyagiraba kati lwaki kitegeeza yamuleka akole byonna akutendeke ekyawandikibwa kituukirire Dawudi kyayogerako naga nti omanyi Bible okubonyaabonyezebwa okw'omutuukirivu si kwa kuno nti sirina ssente simanyi nsula bubi simanyi naye okubonyaabonyezebwa okw'omuntu omutuukirivu kwegamba oba kwe kubaako oluusi ebintu byatambuliramu afflictions ezo kati Dawudi yagamba nti kwangasa okubonyaabonyezebwa ndyoke njiga okukwata amateeka ago so bw'oyogera ku nsonga eyo nti embeera yonna esobola okubeerawo ng'omulabe yagireese n'ate nevaamu results nga za bwa Katonda oluusi abantu bandyagadde okutegeera ebigambo bino naye kino kyengamba kiri reality kyali kunze kennyini omukyalo ono bigambo wali mu kusooka ndowooza Mukama bambi yamukozesa mu kaseera ako mu ngeri efaanaganako bwetyo naye bino ebigambo ebyo mbenja akola jase enjawulo eri wakati w'okuba nti okubeera kwa Mukama n'ebigambo engeri gyebiba kwegamba engeri gyoba obifunamu nga bya Mukama biva ku nnamiro ya Mukama bijjudde obulamu nga kigambo kya Katonda n'enkyukakyuka gye bikola ku bulamu bwate n'ebya Sitaani otegere nti ono wano ka area keyanjatuzaako obulokozi buli kigambo kyali ayogera nga bulamu bwe bunyingira njatudde obulokozi ngambye amina emizimu gyonna amagezi gakomyewo bwe bityo kati ate eri ndaba nga buli kigambo ekijja kasaale babukubi towulira mirembe tewali wadde akalemba akasemba butono nga buli kigambo kyonna ekikolebwa nga busaale bunfumita era nasula mu katebe nga ndi bwe nti nga busaale buyigira buyiika buli kigambo kyonna ekigira ate nga n'amaaso geera n'amaaso nga ndaba bwe nti n'amaaso ag'omwoyo nga ndaba bwe nti amaaso ag'omwoyo agenda sigamba nti maaso ag'omwoyo saawa eyo walina gaawa gaabwa Katonda walina ge gali gakyaliwo gali nga kitegeeza nti walina okubeerawo manyi omuntu oyatula obulokozi n'oyingira endagaano ndowooza naye yatula obulokozi n'yingira endagaano lwedde nenva naye nga wakyaliwo steps ndowooza okuba nti wabeerawo engeri y'okuba nti ndowooza ensonga lwaki omukyala yagezaako okuba nti wala mu kyaki kitegeeza nti waliwo step ezidde okuba nti communication zonna ezizikola ki kitegeeza nti wenamala okukwata obulokozi olw'okubeera kwa Mukama okwaliwo okwo ne gibanga nti katuuze gintadde biki naye kati olwedde Sitaani asigala alumba kitegeeza tegiraba nzize mu kifo kaakati bukya tuddeyo wali obudde bwe bwakya nasulawo mu mbeera efaanaganako bwetyo nembeerawo mpaka obudde bwakya ku makya omukyala bwe bwakya ntufulumayo mu kyaki ye gyantwalamu nga ntute mu kyaki naye ntufulumayo ku makya mukyala kati olwongo bwongo bwonna bukomyo nga njukira gye nava nanga njukira gye bava nenga njukirayo wakiso gye nali nsula ebiseera ebyo gye nali nviiridde okuyingira mu mbeera eyo nga nkyajukirayo bulungi nnyo buli kimu kyonna omukyala yakwata siringi ono kumakya n'alumpa n'angamba genda sijukira bye yayogerawo okunsabirako ebiki Mukama kubisibone beki
omukyala n'atambula n'agenda makubo ge n'andekaawo sinji 10 nakata kwa bitano ngenda ne nga mpoya appetite yagabisa nenga nefuna ekikopo ky'obusera awo n'entuna n'ekimala mu bulungi nnyo obungu bwonna kati nga bukomyo nga njukira gye nava byonna nga binanjukira embeera gindi nali embeera gindi biki omukyala n'agenda kuva olwo yandika katisida n'amula abambi mission yagikola bw'atyo mukama mpere omukisa yonna gyali naddala ogw'omwoyo gw'okulaba nga anywezebwamu omutuufu n'omutuukirivu ku makyawo n'entambula nga nentambuza bigere nasikaza musingi 5 n'entambula nga ngende wakusajja nabeeranga ewakisonyi ndabe kiri kityambe kikati nga simanyi na bbanga lyemaze banga tuufu oba nti oba mwezi 3 oba weeks 3 lyemaze mu mbeera naye kati nga njala kutambula ngene ground we nali embeera nali mpangisa omuzigo ndabe embeera tena natambuza bigere okuba nti naliko mu system ya taxi eyo nga mbeera mu taxi biki wali ku street biki nga abataxi asinga bamanyi ku luguudo olwo lwennyini n'entambula bwe neva ku Miracle Center n'entambula nga nzira kuso nali ntuuka oba waali wa mukubo abo wa taxi yali amanyi agamba bakugize bakomodde mpoze kwaita komola bakomodde tayiri bakoze tayiri ng'oli ng'alaba ndi mu teteyi naye nga nze manyi kyenikaga bakomodde ng'ogize biki saafagira nnyo olwedde kati ng'ensonyi zonna zisansa okukoma biki naye nga byakomyewo dda nga ndi muntu yennyini kati ataliko gonna naye ngamba ngende ntuuke ndabe kyali kitya nanvugako bambi okonakiti yali amanyi nandroping ewakisaawo kumpi nali mbeera kumpi n'ekkubo nenvaamu nina okutuuka mu luumu ndowooza olwava eri kyatandikira mu luumu nga luumu yonna mwe nalimba yonna bintu byonna nabisansa bagasansa nga landodi bambi yaggalawo nga nabisansa bagasansa baga byonna bikimu kyonna nezaza buli kibiki nentuukawo ne bagamba akomyewo ne basanyuka biki walaba ebyakutuwako biki bana akatuula bwenti awo ne wajja omubuulizi w'enjiri ng'akutte bayibuli yali mu mwami najja biki salokolera wonya biki kumakya wali bude bwakumakya sawa nganyoza nga 3 nnyawo nga nakatuuka bwenti najja ne bayibuli awo biki salokolera nabuuza ku bavuka awo bali batondawo n'engeri y'omusenyu awo najja nabuuza ku bavuka abaali awo naŋŋamba ne bamugamba wamba ono yeetaaga Yesu ono alina ebizibu jangu olabe ku ono naye yalinga engeri ya gundi ng'olaba nga linga nti mission omwami obagimuwadde era kuba nawe akatuuka nakasana nakutwanga huyo yatuuse dda n'abulira enjiri n'aŋŋamba munnange biki buli muti okutabala bibala gutemebwa nti gwe ngano obubeera bwe obadde mu nsi okozesa bino omwami n'aŋŋamba n'ambuuza obadde onywa enjaga nenjagala mukweke neŋŋamba nedda nanga atonkweka nagamba yaŋŋamba weerimba yanga tonimba yanga bwe weerimba wekka obadde onywenja obadde nemunimba naye namala anemerako nindaba nga alinga amanyi nemugamba mbadde nange ndikozesa biki nagamba nambula enye nagamba nti buli muti ogutabala bibala gutemebwa era guzikirizibwa nasomesa ndikubekyo bakiruddawa bulungi ng'alaga nti enjiri jambo yandaga nti buli muti ogutabala bibala gutemebwa negusuulibwa mu muliro soba obanga oli mulamu bw'ensi eno naye ng'ogaanye okuva mu makubo amabi okukkiriza Mukama Yesu Kristo okulokoka okutambula mutukuvu n'ebutuukirivu okutambula ng'omutukuvu bwakulungamya osobola okuba ng'ogasa obwakabaka bwa Katonda ng'ogasa n'oyo yakutonda okubanga ng'oweereza ng'alaba omugaso lwaki osobola okuba ng'oba oli mu nsi ey'abalamu eno ku lw'ebintu by'otambuza ebigaso obwakabaka bwa Katonda nti ogenda kutemebwa ozikirizibwe ng'alinga nti kati singa nzira mmwejo emize nzikiridde kyankwatako nnyo naŋŋamba buli mutugo n'okutabala bibala guzikirizibwa n'obeera gwe ng'osimbye obubakeddeyo nga tena kyeteeka kugutema eyoloosi nange asobola obanga oli ku nsi kuno ng'oli mu mize egyo biki nange Mukama asobola okukugira n'ozigira nekibanga kiwedde fayiro negalwawo nga mu byankwatako nnyo ate kuba kati luli ojjuka okulokoka nali nga okukwasa okw'omukyako yanjatiza obulokozi ndowooza nga just gamba nti yatudde naye nga tosoose kufumintiriza kulaba kikati ndowooza nayagala Mukama Yesu Kristo nkole endagaano gyentegerera ddala nga neetegerera era nenfuka nenzikiriza okulokoka nenfukamira wansi nanjatuga waneka emikono mu bbanga nanjatuza obulokozi ozzeemu okwatula ogwokubiri njatudde ogwokubiri ani kati wali gye nayatula endagaano
tukati tususe kukirowozaako ng'ogamba nti Mukama akununudde. Mukama akununudde yatudde obulokozi naye nga already olina kwata obulokozi kuvaayo. Kati wali site kyasinzira mutima gwange nti mbuliddwa enjiri ntunulemu kiri kitya. Already nali ndigira nakkiriza Jesse ninja tunduza Mukama yayagala njatule endagaano eri official nti njatudde obulokozi nga neetegeerera nga siri nti nina ekintawanya nga nsinzidde mutima gwange njatule obulokozi. Omwami awo nambuliramu nanga booti ne booti nonye kanisa abalokole bikyosabe okuŋŋaana biki. Nansibula nansabira nansibula nagenda landlord nangamba nzisibira na balalu wange wajja wano yangamba wajja wano notabukira notabuko yingide mu nyumba biki byonna nambula ku kadata katonotono oludde byo nali mbimanyiko ne kati naye nanyumizaako engeri gye nayigiramu abo biki we kyatandikirako oludde natandikirawo ekintu ekyatandikirawo ebakaawo bakisaawo nangamba kati so n'ebintu byonna nga oludde byonna byonoona ndowooza bwe najja ng'ekintu ekiri bwe kityo ne mbigiraagira ebintu nga byonna nabyonoona ennyumba terimu kitegeerekeka nga temuna kintu ky'osalaga nti kujjamu kikino. Nangamba oba olina ebintu by'ojjamu oba by'ojjamu biki bijjeemu ennyumba yange ninda kugiga sibeera na balalu. Noonya wentandikira kati awo waliwo geto ze naabeerangamu ewakisa eyo nga sinaba kugerera ze twanywerangamu enjaga biki ebyo. Ntunula sina wendaga wali olandooda ng'obye ndokose naye nga mpuya kati ennyonta olwodde nga ndukadde byadda nga mpuya muli ennyonta eyingidde muli okugamba muli ekiwiro omuntu bw'oli okabananga omuntu yenna bwo ali eyo nga bakugamba ekintu kyayita okulokoka kibayita okulokoka kyadda nti bwe yatula obulokozi tosigala kyekimu. Ennyonta ey'ekibi mu ggwe efa n'ofuna ennyonta ey'obutuukirivu ekigambo kya Katonda nti n'ebintu byonna badde otambuliramu byonna byolaba ki byolaba nti bana kino kyanema okuvaako oba nenze nnyo omwenga bwe yatula obulokozi ennyonta eyo ey'ekibi efa mu ggwe ennyonta ey'obutuukirivu n'obutuukirivu ekigambo kya Katonda n'etandika okumeruka mu ggwe kubanga waliwo ekifo kye twanyweragamu enjaga biki getogwe biki bweyangobaawo naye nga ntandikiddewa ne ŋŋamba kanyambukeko mu geto biki nga nkyalimu mandi yekyalimu loko sinategera nti ndokose n'okucenjinga amakubo gange nve mu makubo ag'ekizikiza kibyona n'emikwano nkyuse. Neŋŋenda mu geto awo abo natuka yalwa newunya biki okomyewo biki kwandoza bali babiwulira ebyantukako biki gamba okomyewo biki ate ne baga okumpa akayaga nayo yali saabayagaawo yali saabayaga nagamba nayo ntemuwanjaga yakagira biki musoke muleke mutanatereera ali abayayi bagaye mwana sokugire katotereze mbiki osoka oddemu okubwemu awo naye ng'aleera nange muli nga mpulira ekifo kirimu kati nga mpulira n'ennyonta eyingidde mu nze oba nina kwegamba kyenje gyenfunye munda mu nze nga ndaba kati n'ekifo nga sijjaawo mpulira sijjaawo bulufo bwonna bwe natambulangamu biki byonna naawe ne mpulira nga sijjaawo ng'obulamu tebufiiringa kirino kiba serious nga bwolaba ekibi wekikusika ne kikutwala n'owulira nga owulira oyagala obeere mu bintu mu mboozi embi mu biki mu bifo ebikyafu bantu neera bw'olokoka ennyonta eyo gifuna nafuna ennyonta eyo ekigambo kya Katonda bwe natuuka mu geto biki n'okuwulira nga mpulira nsindiikirizibwa mpulira wantu wendi siwulira wadde mirembe n'akamu. Nenvaawo awo waliwo kyaki gye nali manyiiko mu wakisa yali kumpi n'ewakisa awo nga naye kange ntambule ngende ku kyaki mbagenda nalokose biki ndabe nentambula nengendawo nasangayo yali musumba nemunywera munagamba naye nalokose nemuga naye buli wantu wona mbadde ntambulira lulinga sinalokoka kati wentambulira mpulira sijjaawo mbadde ngambira leero emikwano gyange nemuga naye kati wentukayo mpulira sijjaayo nkoze ntya nentampulira nja kubeera ku kyaki musuma nangamba kati olwalinga lwa kunna bwe watyawo nangamba ogendako okusandi nemunyweramu nemugamba byonna nemunyweramu bujuzi mugamba ngobye mu nyumba bisisina wendi biki naye bifo bimana mbadde ntambulira emikwano bwe mbatuukamu sikyawulira kyekimu mpulira nga tetukwatagana nemuga ensonga kinzaano ku kyaki nangamba ogenda kukomawo kusandi making sure nti ojja kati awo olwedde wali mulandode yange obye sina nina kyanajja mu nyumba lute mwali kirimu kyamaanyi biri awo olwo obulamu olwo mbugadde kubeerawo nyumba kati nenzirayo wali mumbeera okubeezawo obulamu neŋŋamba bano abenjaga sigenda bwaddamu
nenzera wali ku switi naye nga sitibera mbino ebyekyayi nnyo nga mbera ngira mpitiriza moloko ebyo ebya guide kuyita moloko kiyo mama ogenda babikituulaawo n'akuwaayo 10 biki kati nemba nga naye nga sikikola nnyo ate era nga luli ekyokucyanga nnyo biki nga era nga mubitamu naye nga kati nga mpulira jasi nga nkikola nga nti nina okutambuza obulamu okufuna ekyokulya kati nemba nga bwenvaawo era nga nzirayo eri wali ebiyumba ebyo twabeeranga mujuka sina wakusula nga bwenva ekawungezi nga jja nefunayo nekusenga ebiri gumu kitundu biki nengulako ekyokulya nengulako biki byonna nengenda eri mu biyumba byetwabeeranga twanjalangamu enjaga nebaka eyo nembera nga njaganira olunaku olw'essande olwo omusumba lweyaŋŋamba ndabe kinteekateeka kyanza okuntiirawo tomanya nalinamu essuubi nga mmanyi nti ensonga yonna era ku sande bwatuuka nengenda ku kyaki nengendayo nentuukawo ki saavisi bikinezigwa ne batambula bikibyonebawulizanebigwa abo byagwa nenja nemutuuka emisonga munanze yagirako nanvuuka bwati ne bwati nkunyabeti nagamba nabako gwankwasa omwami awo ndogera akwasa kyaki biki nanga omwami byogera naye omwami nemuyitiramu kati omwami yalina buca mu wakiso nga temanyama biki namunyamu embeera nagamba biki ye teyanyamba ku kyakusula naye yanyamba ku kyomulimu n'aŋŋamba nti ojja kujjanga ku makya nkuyigirize oyambeko biki yalina buca nga 3 nga ziri wamu n'aŋŋamba ojja kukeeranga ojja oyambeko wano biki nja kuwangayo 55 enda mutandika yamanyire neebaza neŋŋamba yanyiza nga tujja kuyambako oba bampaako ne ku ngoye sinjukira bulungi awo naye kyenyuka nti gamba akyukamu ku akatonotono awo nentandikira obulamu obulokoze mutandika bwe ntyo mu mbeera etaali nyangu bwe ntyo nenzijjawo oluusi bwe navanga eno okukola 15 nga ekawungezi nakolangayo emisana ngendeyo ku makya nemba esaawa nga 2 bwe navanga era nenzirawo nabeeranga kusita nyimbira emoloko ezo takisi biki nenyongerezaako nenyimba nenfuna 15 oba omutwalo nengenda eri mubiyumba nyebaka nkya nengeera eri bwe ntyo obulamu obwo nembutambuzaawo mpolampola kati lumu mba ntambuza no mba ndi mu obwo bulamu awo wakati awo abawo connection gyenfuna awo ebiyumba gye byali beera zali sadi za nasana sadi zekyebanda eyo bayita ekyebanda eyo wali ebiyumba gye byali kati nga nakyali gyemanyiyo naye kaŋŋendeko mu kyaki eno mbanyonyoleko embeera gyempitamu biki sina wakusula biki ate nalokoka nalokose ndi mupya mulokole naye kumba ate ngudde mu kyaki ovu Uganda ate nga basaba bana abakyaki Uganda banasaba nga abalokole biki kati nga sinabona kubyawula nti oba dini buno bulokole bintu biki nga amanyintize bona kumbe bali ate nga nabanyankole biki ngeno tuka ngo olulimi lwewaffe biki nimanya nti nduse waka banyambako nnyo by the way omutukuvu yabakwatako mu ngeri emu oba endala mu ngeri y'omubiri ne banyambako ebintu ebikwali natuka ne banyola embeera biki bambi kati awo ne bafunira abokusobola luwo omwami yalinga omusumba wa kyaki eyo yalina wa store watundira obumonde biki nga alina omuvuka abeera kale n'aŋŋamba ojja kujjanga wano biki obenga kwatagana wamu then okusula omuvubuka oyo yasulanga ku store alina nga ajja kubanga osula n'omuvubuka oyo bulamu kati abutandikira awo lituka erinayo kali mu nkola afune 15 nenja nempita oluusi bwe najjanga nkoye nga mpita obuyisi bwe najjanga nga sikoye nga mpita ne wali ku street nenyimbayimbamu awo naye nga sikyalemerako nnyo ku kigendo wala awo nentandika mpolampola nga ku Sande eri kyakyose saddayo abanfunira omulimu nga ku Sande nzija mu bana ate abagundira manyi ndi mbalokole tutugize abo banfunira amengoye banfunira ku ngoye bikyawo abana abakyaki Uganda bafunide ku ngoye bikyawo biki tanse kuba nyambala kati butanse byakwaya batazo bunyingiza manyi bya madina baba bya mangu tuse bino kuyimba banyizi tanse kunyira kuwaya kuzanya mizanyo biki bikyawo akati bagiranga ba service ntubanga tusaba tambula eno bwe nkola ne batuganga okusaba nga basaba batanga okusaba basaba Yesu kosa biki ne kubanga omuntu agamba nti ng'owulira olinga atandise okuba nti olinga afuna sigine ey'okucommunicatinga oba n'omwe mutukuvu oba ng'ennyonta eyo abagamba okusaba kuweti nga sina kyemanyi nti oba ki kabeera awo basooka basaba ebyo byonna basaba essala yonna basaba balina ekitabo bakyaba kitazabbuli saba ekyo simanyi abantu abamu bakimanyiiko kiri mu ddiini eyo
y'abakristaayo eyo ya church of Uganda. Balina ekitabo kye basoma oba kirimu kya ssaala basaba esaala simanyeze eggwanga simanyi tusabira mu bulembeze nga bekyali emirembe bikiri awo bisaawa ezo kati bajangayo bwe saabisi bayibo batandika bambala amagandula natekamu egandula gye ne batandika esaala ezo kitaffe nga nebuziramu buzamina sebimanyi bisimanyi kitaffe tusabira abakulembeze amina eggwanga lyonna biki amina kale sana zonna ezisinga ze nga kugamba nti bino byogamba nti kwena osabira kugamba nti kino omulinyi Yesu Kristo nsabira kino bo bisala zibalina bakitabo bandiike ziri mu kitabo simanyi kitabo kitaka kitazabuli maserabidde kati mwe bajje sala zonna ezisinga obungi kati kuno okusaba kwa muntu sekinoomu tekuliyo okubankwada kuba ebanga kokonyo kubankwada kikanga 2 okonako bukonyo kubanga awira nti ugize mboti agamba service ewedde kati wamanyi gona agateka muzene saa zino zaba balina mu kitabo basabira bisegwanga byonna bisabira baba soma wali zabuli nga balina zabuli ngacha nikwa zabuli bici bwe bitene bwe biti kali nga sibitegera nembeera obwentyo nembeeramu ebanga nelitambula kaawo kati awo nakulumu sister wange oyo yandete Kampala bwe nembeera naye bwe dukako olwebi gundi nzije oba nkominiketinga ntya oba musanga oba naliko omunasa oba naye abadde abeera mu bitundu by'omu oba mba ntambula bwe nti banjukira bulungi ndowooza ne musinkana gamba biki wabula biki bamenya n'osanga nga bagira nga bazimba n'okuzimba ebbanga lyonna ddala ndi eyo biki byonna nga bazimba n'okuzimba nanga biki brother wabula biki tukalagenda ne mugana nalokuka biki kino kiri kati awo anfunira omuzigo sere byalina mundozo butakanya ne baawe kati nga yalina omuzigo gwe yapangisa omulala alina omuzigo yapangisa nga yabeeramu nanga jangu tubeere ffenna ne mugamba nsula bakyaki byangamba jangu na biki okuba obula biki obuyayi nanga kati waliko senya kujaterera nampita nanfuna wembeera awo nemba nga mbeera naye ningera alina baawe biki naye nga bafunye mu butakanya nemba nga mbeera naye awo kati lumu mba ntambuza radio bwe nti tambuza ningwa ku MCF radio y'omuntu ya Pastor Mugirwa kwaliko program bagitabuza omusumbaho ko mukyala ndoza kati akyayo bamwita Pastor Vicky yaliko tumutumiddeko nnyo ngenda okuwulira nga gambya kuvajuka kuva ddala nalimu ennyonta ekigambo kya Katonda nalimu obuziba nzanja kinyonyola bwentyo nalimu engeri y'obuziba bw'ekigambo kya Katonda nga kiri muli nga mpulira akaseera taago kuba ekintu ekituufu kale notyako enjiri omukyala nga baali basindika message ebiseera ebyo kwaledio ndowooza yali akatandika yabiko na musanvu awo nga bakuba nga buli obuliso wakuba basindika message n'abuuza ensonga yonna amusumba mpitamu enembeera bwentyo kati kino kikwasaganya ntya then omusumba n'amulungamya n'amuddamu kuyita mu kigambo kya Katonda n'amuwa ebyawandiikibwa embeera eyo givamu bwoti kyekitegeeza bwe kiti era nga program bwe yali bagita yaleka tekyaliko bagita buuza omusumbawo nga abantu basikati nempuliza nga omukyala n'engeri yalina obuwombeefu obw'enjawulo nga mpulira kati kiri kyetwogerako kyenawulira kwoli omukyala yateza obulokozi nziramu kukiwulira kwono omukyala radio nga mpulira evaamu emirembe evaamu mukyala nga buli kigambo kyayogera mpulira kiyingiza emirembe oganga owulira amazima ngaowulira nti amazima gowulira galina emirembe gyago owulira nawe owulira nogaa wano nga mpulira ekintu ekyenjawulo ntega omukyala nabanga ayogera ebyandikwa mpulira mutu presence ya Mukama kati awo kwolwo radio nenjikwata nawulizaako ennaku tezaali nyingi nawulizaako awo ne Pastor Tom wagenda kwenda okuwulira bigambo byanjawulo nga omanyi era ebigambo genda owulira bigambo byanjawulo biki neŋŋamba ne muntu nali simanyi nayo nenteka ngenda owulira atubalina obanati biki kusaba lwakutaano biki bogera awo ngoberedde nayitawo ndoza nalina akajulizaako wayita ennaku oba zaalinganya 217 awo wayitawo ennaku tezaali nyingi nga 4 nenaku nali simanyi nayo nefuna bodaboda awo nemugaa ngenda moto nga Pastor Tom nanvuga nantwala nantusa mpaka ku gate natuuka ku gate
nengenda nenyingira mu church nene na church abapya gye batuukiramu ne yabanondoza ngo baba zamanyirira abaluddewoko kati ntuuka mu church natukasanga baza zayinga banga 5 tukira mu church y'abakulu abakoyonze bayita y'abakulu main church ntuulo omwo kigamba kigenda maaso bino nga ile buulirwa ampulira kigamba ebintu ebyenjawulo noki kusiza kunyonta yali munze ngendo yanga communication ninge jokola nti ddala ampulira bwe ntyo mpola awo ne kati twali tutudde ne bajja ne bayisamu ekiramu ne bagamba az'olwaleero weetaaga okubanga ogenda mu church y'abapya genda osomesebwe n'ebintu bingi n'ebintu bingi ogenda oyigirayo byogenda okutegeera byogenda okumanya so tubandiza mbakubira engala abapya nga basituka bagende tubalagayo tugenda ne batulagirira ne tuvaamu eno mu church y'abapya ey'abakulu tugenda eri mu y'abapya si y'abakulu wabula main church kuba ova mu main church n'ogenda mweri bakyogera nti ey'abakulu ey'abatono ekyo kati awo nengenda mu church kati tugiyite tyeri ogambye no main church kati ate eri abakasooka okujja abapya akozesa abapya nengenda mu y'abapya nentuka mu y'abapya era ndowooza bwe mbanyikira bulungi nnyo ebintu byali kuganga buli kye bakoonako nga kiri ku ggwe wira nga kikwatako kiri ku ggwe kolimo bagize kati ewamwe mubonaabona biki nolabira ddala ennaku gye wayitamu kweganga ndabira buli kintu kyobogerako ndabira era nga buli omaga kiri kunze bagize boogedde mini mutuula bakazi musanga otula ku bodaboda inobanika okugulu byonna bintu ngamatabyaga Yoga ebigambo ebyenjawulo biki bw'olota kino olusobamu mulota ebintu bibakozesa gye mizimu kawuula nga ndabye ddala ebintu linga abadde obeeyabula ebbanga lyonna ng'ensi ndabye ddala ebintu kwegana endanga buli muntu yenna kifo eno tugamba nga tulabya ddala nti ye musumba n'avaako mulala n'ajja naye n'ayongerayo kino kiri nendala ddala nga munnange nga challenge okusinza ku nti yali muze ndaba nga tufuwala engeri y'obuzibu era nensaba olunaku lwagwako bulungi kati ate ne balanga oba kolode balanga ne balanga aga tulinayo okubatiza bayogera ki bateekawo ebbanga litambula balyalinga ibanga wisi 2 mu maaso ndowooza ateeka engeri y'okweteekateeka abatabatizibwanga biki ne bayogerako awo obwongo mundowooza gwampita nako n'engeri ogwokubiri awo nenzirayo netuuka nenzirayo nenkomawo era nembeeramu obulamu ojuka newensola newa sista wange wembeera kali muweekali ndi awo naye nga ate wano olwedde nagudde dda mu kyoto ky'eddiini mukyalo wali maprotestant ogirawo protestinga simanyi nti nembeera awo nga balaga nti bwe baba bagira balaga ali siriasi buli kimu kyonna nga sina kyemanyi naye kati ndowooza mu kujja nga bagira wano juka babyogerangako wano nayogerangako wano emutundu wano ku rediyo awo ki rediyo mpuliriza gyosiibako tuyemba kutumpuliriza biki ebigambo mpulira byanjawulo biki mpuliriza ki deliverance kusaba kino kiri nemberako nembangira neneyongera ddala nno okunywera ndowooza kati awe nategeta ngaotegeera nti bano kirako eddiini batasana okwogera biki amadiini kiba kino lwa ddiini kino obulokole buno tansa okufunamu ku njawulo okuma nti kino oli mu bakyamu maprotestant kati awo sijuka nange ekimukama ngejangiramu awo naye abo nembekutulako nentegera nti oba oli awo si batuufu sinza ku kindimu awo nentambula kati ate awo 2007 awo rediyo MCF rediyo wetandikira awo okukyamukwokwoca awo mukuwuliriza awo ntandika okuba amasimu ku rediyo era naye atiikirira nnyo ako MCF radio ne bannange group gye twali nabo gye bayita timu tugenda mu group by the way kadi ndoze ekyaliyo naye engeri zaayo ndoza mbadde banga ngati tuli still part of them so sinza kuba kukijukira ku gunje timu mugenda mu ggulu timu egenda mu ggulu nga timu tugenda mu ggulu bamasimu kale biseera ebyo naye atiikira nnyo era abatandika ne rediyo eyo bamanyi nnyo
mulinya abayita ambassador Anthony Nansana ku Mastowa ngali okozesa naye atiikira nnyo okuva 2017 ku MSF Radio eyo nga tukuba amase buli pulogulaamu yonna kati twatuka gurupe gye twalina nga yabakubi b'amasimu etiimu eva mu bakubi b'amasimu ab'oku radio abaali gwegamba ab'oku mwanjo buli pulogulaamu yonna nga tugikubamu essimu kati beebuuza bakikola batajjukira ku gundi okwo ku radio okubeerako jaamu y'okuba amasimu kati nga kibe kyewuunyisa kwegamba nebanga kubanga oyinza nti netumanyikibwa mu bantu ab'enjawulo okuyita mu kintu ekyokuba amasimu ku radio kati nga beebuuza bakikola atya nga bawulira ambassador buli lunaku bampoera kibawulira nga beebuuza abantu bangi bagala n'otandika otusinkana kulaba biki tugereko naffe biki nga tansi tufunye erinnya neryaddala okuyita mu kuba amasimu ku radio okwo kati waliwo abalala bakubanga waliwo bakikomba kya Yesu era amutumiddeko nnyo oyo anayimba tayimba kikompola kya Yesu waliwo kikompola kyaki ntegedde tumutumiddeko nnyo omukulu tumiddeko nnyo sewo kikompola kya Yesu mwami otuvudde nnyo ne kati tukyakolegana yalinga mukulu wange tukolegana nnyo enjawulo kati waliwo abo bakikompola kya Yesu waliwo Nwagaberi Namugongo waliwo bakwagala Kasanga ti baali bangi nnyo bachampion ekisaasi baali bangi nnyo mu kaseera ako kati bana bakubanga amasimu bonna ku maradio nze Vike Kajansi nza gundi nga netukanga tujja tufuna gundi communication nze akasena kirebe nzani kati tujanga tufuna communication eyo mu bakubi b'amasimu ab'oku radio ne twekolamu omulimu nekifuuka n'ekibiina kati tutandika okwenoonya ngono bwakubagamba naye tunoonya agundi bwati ne bwa ambassador Anthony Nansana ku Mastowa atuchekingako ng'abakubi b'oku maradio tulina meeting tujja kufuna meeting bweti notasa okuyitirayo kati tujanga twekunganya bwetyo ne tuvaamu gurupe eyo gitwatwa mu kiseera ekyo tiimu tugenda mu ggulu nga tulina omuliro atejjukira abavubuka nga bamanyi bakalokuka ng'omuliro gwe tulina omuliro buli kimu kyonna enjiri nga tuwulira enjiri zonna ez'ekibuga kuli seedi zonna ezaaberanga eza MSF Radio Katonda Radio ezimu ezeyongera ku ye Kampala ya 98.7 waliwo yali ya Masaka okugigulawo zonna gundi zonna ez'e Masaka 44 nga bazigulawo wonna yali 218 ndowooza 219 awo nanga tuba tugenda buli wantu wona tukanga twatekirira nnyo kugundi nga tulinga abaweereza by the way nga ne batufuula bambasada naye abatali batongole abatali nga studio official nti tuli gundi babaweereza naye nga tuweereza ne batuwa ama t-shirt agaba ambasada naliko ambasada of MSF Radio tubanga tuweereza nga tutambula kyenjiri yonna buli wantu wonna nga twakola bukubirire ng'abavubuka era obuteziiza bulamu bwaffe okukola buli kintu kyonna twategedde okukikola okulanga tuweereza kati saa kyatuuka nekibanga omwaka bwe gwagugwako nga baambasadazi nga bakuba essimu nyine okuviira ddala mu studio n'okuŋŋaanya abantu jjukira kubaako enkuŋŋaana ezimalako omwaka ezo Passover ezimu kati nga bakubira nze Nansana nga bankubira kuva mu studio wali bagala tukubira ambassador waffe Nansana akunga abantu atuwe ku bantu abali awo kiri kitya Nansana kiri kitya enteekateeka eryetya nti bana kati nga alina okukunza alina okukunga nenkunga naye nga basiika mu kitundu kyembandimu naye nga basiika naye nkunga abantu tubananga omwaka gugwako tugenda wankulu ku kisaawe ekyo nga alina okuwaako abawuliriza kuba ambassador radio mu kitundu olumanya nti waliwo omuwuliriza wali biki bwe bityo kati nga alina okuwaako okuconnectinga abantu ku ssimu abawuliriza boogere eri eggwanga eri abantu bagere bateesese batya okulaba nti bajja mugundi mu kusaba okuyita mwaka biki awo wegi ne bamukubira Namugongo ne bamukubira ambassadors era nga 28 awo nali omu kwabo ne bakubira essimu awo Nansana ambassador tuliko ambassador Anthony Nansana ku Mastowa ambassador waffe tulabe sali Nansana kiri kitya abeetesitese batya abawuliza bali batya kintu kitya
era bankubira essimu nenjuli savinga nemteekako nenyukako ku bawuliza be nayinaawo kiri byonna bagaa twetesitese olukungana wera kikulaga kintu ekirakivu omuliro nga ddala bakubira begina abaana bonna bakubira bikibona kintu nekibeera bwe kityo era gundi byana ebitambula bulungi nnyo kati mu kiseera kyatuuka ne tulaba nga kituufu tuweereza tuteekamu amaanyi tuteekamu obudde tukola ekintu kyonna kisoboka naye nga tulaba tetukakasibwa temufunamu temuli recognized officially gundi mu ministry ministry nti kuba twalabanga asha balina kaati abasumba balina kaati naye mwe abakola mu radio balina kaati muli ba ku radio kati ffe tuli awo tulinga bakyemeza manyi kintu ekyemeze kintu ekyepaatiike ate muli ba ambassador kati ba ambassador olina okuba nekikulaga nti twatuka fenga abaali gurupu eyo ne tutandika okufa nga tutula ffeka ne twogera mutuka naye ensonga zino ddala otuuka oluusi mu bantu okwogera naye ejjukira abafeere bangi omuntu omutuukako ndi ambasada naye tulina kikugako wadde kakadi akalaga nti awulira ba ambasada oba oli kintu kyonna netulula nga kitandise okufuuka ekizito mu ffe kubanga tulinga abeekakatika ku kintu abakola ki naye nga tulaba tutuuse ku lebo gye tutuuseeko twandibadde wakirifunayo kandi netumanyibwa mu gundi nebanga tutambulira abantu wona nti ndi ambasada from MSF Radio kandi yiyo no kimu kyonna nisite okumanyi kimu kyonna manyi bitini kumanyi oba ya radio oba ya chazo twatuka ne tufunayo meeting n'abakwasaganya abadukanya radio abali badukanya radio mu kiseera kyamu bakyaliwo mwalimu Musumba Ivan Matovu ba Musumba JJ alimu Musumba ba Selector Loni olumvuga muta Selector Loni akwasaganya nnyo kunsefu nyako program zene katana program ne producer bikiwe bityo n'abalala bangi nnyo baaliwo bangi awo meeting yatulira no ddala serious kuba bonna bingambye baalimu nga bebakwasaganya radio management yonna yatuula ya MSF Radio netuula nga ambassador batu meeting kati wali kugamba okugamba nti tune mu nsonga tulabe ngeja mutongerayo kintu kyongerayo tutya kubereza bwaffe buliwa tutya tukola tutya yalija no meeting ne tutuula ntusinkana bonna abasumba abo ne tutuula era meeting yali ku mutundu awo ku kizimbe kiriko radio tutuula meeting antufune ebyokulya tufune ebyokulya meeting netandika netwogera batusiima mwebale taddeyo omwoyo okuweereza biki naye nga ffe okujja kwaffe ne meeting eyo n'okugiteekawo twali twagala batu kwegamba recognition batuteeke mu system tumanyi nti munenge tulimu okuba watwatasana ofuna complain mu bantu omuntu gwomutuukako olina byomunywa nti munewuliza ku radio bweti biki bwe bitinakuza gwani biki tulina nakiraga kati nga ensumulamu ogwali omukulu gwe gwali ogwo nti munange naffe tumanye ntuyingidde system biki tanga tuweereze nga tumanyikiddwa nga tewali ensonga yonna etuziyiza omuntu ofuna kakyeza omuntu management ekumanyi meeting yatuula tulugera ku bintu ebyenjawulo twogera ku kiri nga tulindiridde saa tugambe nti twatuuka ku ekyo ekyokuba nga tuyingira batuyingiza mu system ng'abaweereza oba nga ba-ambassador aba-official batugamba kintu tekigenda kusoboka kiki ketuweereza ng'ogamba bweba interview tugikoze nze ng'omu oba ne bannanga bwe twayogera mu twali tugiyise oba twakola bwekubiri n'omumiro gyaffe n'obulamu bwaffe n'okwagala kwonna okulaba nti kwegamba ekintu gamuweereza n'okwagala atali kweziyiza kwonna naye ekyava mu baali batwala radio mu kiseera ekyo namukate bakyaliwo batugamba nti tetujja kusobola kubayingiza mu system saawa zino kubanga tukyabeetegereza tetwagala kuyingiza bakozesa ekigambo waga tetwagala kuyingiza bantu oluusi tuyingize n'abasiyazi mugundi yaffe wano bamu mu management tukakasa nja okuba mulimu abasiyazi mulimu biki
nga beetaaga abasunsule kyatumenya omutima ng'abamu mu kaseera ako kubanga twali tukoze ne bulamu bwaffe wonna n'okunywa gyaffe gyonna okulaga nti munange tuli bwe tuti nga bwe bayintaviye nga tukamanyi nti kati twayiseewo dda kibanga kyekyo kyennyini kubanga tulaze nti naye munange ekyava management batugamba tetujja kusobola kuyingiza bantu wano abamu yinza okubangalina abasiyazi abamu ki kati so kwegamba okumuliro gwe twalina bambi sijja kulimba mu kaseera ako gwaddiriramu okusinza ku maliro ge twali tufunye bwe batuleka mu bbanga omuntu wayinza okuleka mu bbanga batulese mu bbanga kati tusigaze obutiisaati awo jasi kugira awo era kwambala twabiranga ku kyakyawo kwegamba twaddirira emyoja twaddirira netwaga nti bantu bano ebbanga tubadde nabo tukoze kyonna tuweereza tubadde abanisane boogera kintu bakiti nti nga ate abantu bemudde nga mutambula nabo mukoze muntu ate basiyazi babasi kale netukireka tugamba mukama atyo baba asazeewo nitusiga jasi obutiisaati kugiramu awo twajjanga mu overnight olwokutaano ate twalinanga gurupu yaffe ng'eri kumpi wakayingira gate nga gurupu ebeera musango timuga mu gutuba mu t-shirt zaffe tusigala t-shirt nti munanga ate kati tunakola tutya tubanga tiimu yaffe ebeera awo engalo bazira ezivuga ng'akabaawo nga gurupu yaffe tujja overnight bikinga netusiga nga tuli mu kyaki naye kino tutango ki kiva mpolampola kyaledio wekyaledio oba owaayi kale tukuba amasimu mpolampola naye nga kino ekitwali tulese oba nti muneetu either tuweereza tukikomya awo bwentyo bwenyunga ku mutundwe kwemsf radio ku mutundwe Christian Fellowship bwe nenyunga ku buweereza obwo nemujanga ntambula ono ndowooza 2018 nyingereeko 2017 awo yakatandika awo 2017 yenna 2018 zabane 2019 awo wonna kati awo nga tusaba tugenda tukola byonna ebisiibo buli kintu kyonna byonna ebitusigala mu kyaki nga tutambula nebyalibyo netubikakana mpolampola kati awo ndowooza tambulira awo wano covid wajira awo 2018 bwe yagwako awo 2020 atandika awo sinajira awo gwokubiri gwokusatu awo kati 2020 covid we yajja awo kati wabeerawo miscommunication kubanga biki abaana abamu omuyaga gwali mungi nnyo era bwe gwataataganyamu naye nzikiriza so kukiriza era nga bukyogereko amabegako awo nti sobola okubanga yali pulaani ya Mukama mu ngeri emu oba endala kubanga ebimu kati saa zino oluusi byenjogerako entandikwa yaabyo bwe bujulizi buno bwonna bwendi mukwogerako kuba nti byenjogerako oluusi biyamba abantu bekwakine byonna Mukama okuntuusa mu mbeera yonna okutuuka wano lyekkubo kati so munange oyinza obuteevuma mulimu gukutuusiza ate ku mulimu omulala kati so wano mu buliwo olwedde tebiwooma bibi byali biki naye byenayigayo byali bingi mu kuseerera okwo biri covid bwe yajjera nga omuyaga ogwo gwantwaliramu gwankuba ekigo nenkoona nenywa eyali agira bino ebyokusaba kati byonna kikati nga bwemanyi bagagala biki byonna bagagadde buli kintu alina nkoze ntya jukira ne support wali nyo support ya mubiri wano kulaga nti kino oli wano nga bintu byakola sende ko boina we kinene nywera covid yagenda ogera to gwantu kugala wakasaya ko ina ujja kweganga wa witching game kakutamza ko witching game kaweddewo girawo ensokangirawo nemba connection atenge connection zo zimanyi zitandikirawo oli wano yichi tudi butwe connection zo zitandikirawo bichi ava mu byo jamu kidimiti nemba ko mvuka gwe na connecting na yawo tanko banga tamzo bula mpola awo covid wonawo nayenga ngebintu ebimu byanyingizamu nga sibya bakatonda bambi nga sibya bakatonda mugasera ko naye kati ngalaga nti mwizo ganti kusala amagezi amagezi ganda gasiga ko bantu oba kusaba bicho ganti Mukama sobola kuteka obugabirizi nga makubo gali awo ga makona kona mpola awo bikitanso tambula mu covid gira bweti nga sikulu season za covid yenaawo nagwako naye nga nkyatengerera mu bwati nkyalimu akatengera kati covid agenda okugwako ng'amaze okukyusibwa okuba nti ennyonta eno gye nalina ekyekusaba endagaano y'omutima yo nagisigazaawo endagaano y'obulokozi ey'omutima naye omubiri ne gwonooneka omubiri gwe gwayonooneka kimu bitambitambi biki
naye gwo omwoyo gogwa endagaano ey'obulokozi sigala mu munda yasigala mu munda so saakera okumaca nti saagwa kuno okugwa nti yesu biwuddemu byali nasiranga olwaba nebino binaddanga bikikuba bikino abyawo okoze ekyo tateekeddwa okukola nga ntiwanyanga nalikozesanga kyekamanya ngamba nti nobwemba nga mbadde nfuluma loogi banva mu kwenda oli nambuza oli mulokole mugamba ndi mulokole ofutuka mu loogiyo omuganda muga yesu yeebazibwe naye ate kyakola nnyo kyanziza nnyo kyaswaza nnyo ndowooza okudda okwemabega kyaswaza nnyo obwakabaka bwa katonda oluusi obwaliwo ng'omutukuvu abo kwegamba abuzimbye kuyita mu kukolegana naye kubanga bamu be nali mbulidde enjiri mu baki mu bantu bangi bakumanjjukira tate okubanga omuntu gwabuliranga enjiri kati ng'essaawa zino ng'ovuganya nayo okunyiga squeeze mu kibaala muntu gwagamba nga yesu alokolera awo nnyo akandi gwogamba sembera bw'oswama wali nomuga akampeemu sitaani akuswaliza mu kitundu oba oluusi ate buba kumanyi kugababeeranga biki naye nga bayibuli wekyogerako negamba nti omuntu bw'aligwa n'okuyimuka taliyimuka kimutuukirivu agwa emirundi 7 naye nayimuka nate naso si kyevuma mu nsonga bweti kubanga kyaliwo nenzera mu nsi by the way naye kyali ensinga ate eri eyasooka kuba olwedde endagaano mu mutima waliwo era ebimu byesaayingira mu lw'endagaano yasigalawo mu mutima ndi mulokole nga nkimanyi ndi mulokole naye omubiri ne gwonooneka ate wenziramu n'enyunga ku kitongole kya lusifa kino ekyebyobuseegu bwenzi bukaba biki byonna ate wenziramu n'enyunga ate kati awo kyali waasi nnyo kati bimba nagerako nemusho y'ebigundi ebimaaso ngokozasi ngafa abaweereza okuweereza abantu ekibiina nga bw'ozoga nti kati kyaki otudde wano ogira kigambo ekibiina batudde katugwa abalisa kati nga fa abaweereza okuweereza abadigiza abazze nga mwaba amansuzi kyekiba ekigambo ekituufu awo benagira bwentyo nyunzi ebyo biki byonna zize mu bibaala okuswala kwali kw'amaanyi nnyo sitanawo yegulumiza nnyo okuba nti omuntu abadde nga oluusi gw'obulira enjiri gw'ogamba otya ate nga mu bbaala agenda bweti ate baabantu munange basigala bagira erinnya oba oli mubbaala mulokole nti yeebazibwe kucupa mu mukono mu kibaala kyenebazako omukama nti dwagiza nakozesa omwenge gwo mukama gunyamba kubadda gwa nali sikukozesa saayingira mu kyomwenge ekyo bikinagira namusaala nnyo mu njaga n'amayirungi ago mpoziko ndowooza naye ebisiga ebyo mwenge naye naguliranga bawala kati nga kyembaza kubanga wemba nyingire wali mu kibaala nteekamu sente zonna zensobola okulaba nga omuwala ono atamiira entwala ekiwedde anti wali bw'abanga kyali musensiza ategeera wali kwegamba kaluubiriza ogenda oli ekiwedde kati nabeeranga omwo nga sinywa mwene ate nga ngulira abirode biba byebimu okunywa n'agula naze mwena mwebamu atunda anywedde ki byonna kati nagiranga nyo mu ndongo ezo mu mabaala gonna ag'ekibuga kati ate awo ate nga bwe kyandikuba nti oluusi ebiseera ebisinga omuntu bw'aseerera nti ate ebyoluvannyuma lwe bibi nnyo okusinga n'olubereberye bwekyali bwekityo kubanga mutuufu wali watola nti birinakola bingi naye ate wano saale mu department za njawulo nali musaale nnyo mu eyo batugitetanira ebibaala eyo bikindongo buseegu n'ebibaala eyo ndoza bina bitambula tubizingira awo si bidongo n'obuseegu n'ebiki bwe natandika awo biyingidde bikingudde baala bikintandisa ate bagenda okugulawo fa bagulawo mabaala covid agenda okujja ndi mulokole abuulira enjiri nga mbuulira enjiri baggalawo ndi mulokole mulokole baggulawo
biwakido najja okwewonya newonyeza mu bbaala okwekulisa covid namwekulisa mu bbaala endongo tuyingidde ebibaala kino kibaala kiri tambudde wonna kati awo omulaba anyunga ku kyoto ekimu ekyasinzeeyo okubanga kyoto kiri underground ne wano kiri bave kiri mu Uganda wano ekimu ku byoto ebikyasinze ndowooza biri ku level banjogere nti kigambe jonzo okugamba nti esooka yali esembayo ku bikwatagana n'obuseegu kyoto kiri mu ggwanga lyaffe wano Uganda abasinga bamu bakimanyi kyoto ki n'okusogera kumanyi Bayibuli tugamba nti abantu abamu byebakolera mu kizikiza waba bye bakola ababi bye bakola nti kyansonyi n'okubyogerako kirika gundi ate okubeera ebyoto byebyo kyansonyi n'okubyogerako nti naye waakiri Mukama anatukiraga nti waakiri mu bibuulirengako kale n'okusogera naye byansonyi nnyo ekyoto ekyo abasinga abamu bakimanyi kiri mu bitundu by'enateete eyo Kimansolo birayo Kimansolo ekyoto ekyo omulabe n'akinkonektingako era okuyita mba agent abatambula nka ate nenfuka agent nga nenenga ku kyoto ekyo nga mpeereza kyoto ekyo ekyobuseegu ki department ne ndi mu eyo nga mpeereza nze kennyini ndi mukozi ate nga nina agent nga ndeeta n'abantu abalala nga buli bwagira bati nagana naye biki mwana ne mugamba ate kati bwebyo byoliko leka naawe nga nkuba enjira ekisikiza ne mugamba wali self service gowetolerako kamugembo yati musanga naye mama bana nga muntu yana banyumiza olusosanze omuntu botambula agent botambula wonna mbozi onowuliza buli wana osanga omuntu olusaga mukazi wange yantawenze ngakatira tobalina bulamu gye buli nemulagira ne mugamba kati no nga bwe kiba kyetagisa waakiri soteeka musoba bane transport nabeera wange mpaka nga mutuusiza ng'osasula otya nga ogenza omuntu waza ogamba naye nga sina mu transport ebisibisi ne mugamba waakiri oyiyeku engeri yonna oba oteekemu ne transport kulaba nti omutwalo omutuuse sitaani ebintu ebibye nti agezaako okuteeka engeri y'obuvumu n'okwagala okukyamu okusobola okuba nti ndowooza ne ba-agenti ba sitaani era abasinga babyogeddeko Mukama bajjeeyo nti kwegamba okukola n'obulamu bwo bwonna n'amagezi okukola n'amanyi go gonna okulaba nti okola ekyo ate ekintu ekibi ekizikiriza abantu ekibatwala mu geyeena naye ate bwekituuka eno oluusi Mukama sikiwulira Mukama erabe enkuba etonye sokengene mudwayi Mukama asaa kunsonyiwa najeema kasale Mukama neninya wangamba kinajeema naye teri kujeema waakiri osula n'enjala naye nga senza olina ozikuta tate mu transport otwala oli mu kuzikirira agende bamukola omulimu kakati ekifo ekyo naye ndowooza nja kunywonako ebirimu ebitonotono ebikolebwayo ebirimu ebitonotono ekifo kiri baala ekyoto kiri baala nga ogamba nti baala nga club night club erimu ebifo bya njawulo naye wali abawala ugavuga nti abawala batambula bwereere kale ndowooza tetugenda kuba nga tusukkaawo kasita tutuuse ku suti Adam ne Eva ndowooza tulina okuba nga tetuwumula musaalo ng'omukkiriza addeyo ewaka agenda alabe naalo ng'ate ateeketeeke n'ebinaakolebwa olunaku olw'enkya kitundu kyakuna tukikomezaawo ndowooza we tunaatandikira tujja kulaba ate biki ebikolebwayo eyo akuwaddeko ekisooka nti eri baana bawala bayita butte buswa kaakati wogendayo manya ogenze mu bbaagiro lya Mulabe Sitaani Farm Business Uganda gendayo ku mukuto gwa YouTube ojja kubanga ate obalaba tuliyingidde season ya kusiga kulima akulunda na kukungula eyo omwaka nga guggwako ndowooza wogendayo bajja kuwa amagezi kiki oteekeddwa okuba nga ate olima
ate omwaka egunaggwerako nga gwe enkadde n'empya ennotho ng'ate obalambale biyitayo namba zaabwe ojja kuba nga ate ozibako ozifuna Mwajjamiru mbadde okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso tuwummulamu tujja tandikiraawo ekitundu kijja kubeera ate kyakutaano ekifo ekyo bajja kikubuulira ate tebagambye ogendeyo wabula bakugamba ebifo ebifaanaganako ng'ebyo si kyekyo kyokka wabula bingi ebifaanagana ng'ebyo nga biri awo mpuku byamulabe sitaani tebisobola kuba nga biggalwa ne bikuba kelere tebabiggala naye ate ekkanisa bwe bano overnight ate abantu ne basituka ne bagamba batuwoganira naye ng'ate ebyoto biri wali bimazeewo abaana baabwe katwetololemu katono tukomewo